mazima nno. Nze mpabula wa mwenge balujuju muli munnaku era kati musaana tuzwa. Yakwata nkano badde otya ndeeteeka kunywa bakunyolera ekinyusa ekyo. N'abanyumiza n'ebitaliyo nga teeka kunywa yandi kumpi nga busungu. Yakati abakunywa mwe muli mutya kube wange gogogoba ne situresi. Ingamba munange obeera otya kuba tenze nga sikunyweddeeko ndwala. Ingamba penete nekakuyisa abeera nga tannagoba ku situresi. Naye ekibi kyako olugunywako ndeekanaanya abantu bankuba n'ekibooko. Yaye mukyala gulawo nfanze bankubye ennyonya abaana bajje bandabekeera. Akasembayo omukyala mpulira mpunze bankubye ennyonya abaana bajje bandabekeera. Akasembayo omukyala mpulira ngenda bankubye ennyonya abaana bajje bandabekeera. Akasembayo omukyala mpulira ntidde bankubye ennyonya abaana bajje bandabekeera. Akasembayo n'olutalo lwakufa lwentankudde kuba omwenge gwogogeza n'ebitaliyo. Olwamala okunywa neeyogeza ate era nti nze nataana ettoomu. Era netambula nga ngenda neeyimbya no nga nziriŋŋanya ekintu ekyo. Nali nkutalotirwa episamu okokoosa n'ekibatu kya kamulali. Nali tambula nga ntagala ngenda owulira nga kibooko erikonkoona. Nenjagala magemage ndaba nkubyeza bugana bbiri ku lubuto. Omulundi munage mukutyakunyenekanga ate era nno ne mbayira ne kamulali. Nange emisinde nno nensitula ate era nno nenzikirira emmangaawo. N'okutuuka nze sitegedde kuba mbadde sikisuubira amazima nno. Naye nga sinnafa nze nnaama emanga eri mpaddeyo Samu gy'abadda ku bijje ate poloti y'ekitemu eri olijjo oni gy'ababeera nga nfudde. Ate abawala po bawadde ki lumondo oli gwende sentemye gwe baba balya bakule bakombere. Kuterevu nnyo mwana muwala abadde mwana muwala omunyirifu era bawala bose ne tubata naye nga tetunnabata waliwo breaking news.